Mulaza Charles. Wanyise. Okubye ku matu. Okubye ku matu. Condition ebadde mbi. Kozi bachogera batya mu luzungu nti okubye ku matu. Until now I've get better. You have get better. Yes, I've get better. Madam Mani. This time. Madam Mani nagamba nti you have beaten on ears. I've get better. Today. Oh, that is good. Because I was feeling very badly. Now it's fine. Yeah, I was feeling very badly. The conditioner was very badly. Was very badly. Yeah, of course, Mr. But now you are fine. Now we will be fine when God wishes. So kunyweka juice. Kasi soko kunyweka juice kano. Uta. Kunyweka juice kano. Pola mpola. Kino nakyo tukimaliriza. Ate ka tulabe ekiddako. Abe kinaddako. The second time. Ade klabe mukama wana batutaddewo. The second time atulabate ekiddako. When God wishes. When God wishes. Stop. Taka tuweke kigenda mu maliiso. Nyumidde mu kateeteeyi kaako. Anje. Akateeteeyi nako kaakunyumidde. Kanyumye. Kalabika bulungi. Sewo. Kalabisa bulungi. Sewo. Kalabye. Sewo. Kalabisa bulungi. Kali sweeter. Kali sweeter. Sewo. Kale. Kali sweeter. Soko ute juice oyo. Muloko ute juice. Tumalate tutambulemu. Kali sewo. Tutambulemu ko. Pola mpola. Kali sewo. Ileta nenkwata sefuliya eridde wanje nagula nendipakingamu nentekamu amazzi nengajuza nenteka ku kubanze essimu mama gye yankubidde Charles essimu mama gye yankubidde olunaku lw'eggulo zadde essaawa nga 2 awo 3 seebase onabadde ndi bubi Charles nze mu nnaku 2 oba 3 nkoze sikyalina mirembe talina mirembe rampulama essimu gye bankubidde era nabadde manyi nti yakulusula mama yanyonyodde ng'ekyo kyakulumyemu kintu kyalumye kino okwa eri omusesema nga nsesema ebintu bya kiragalalagala naye singa mpulirwa nga nvamu mazzi naye nga sisesema mmere wabula nga nsesema mazzi naye nga galimu kiragalalagala nentya nnyo nagamba ekyo kino kyenanywedde nga tewalina omuntu n'omu yali ampadde ekintu kyakola kyakulya nandibadde gundi memory tegamba nti obaulya waliwo yampa ki ekintu ekyokulya nga yampa buki butwa nedda naye nga nsesema busesema mazzi ndowooza kyayi oli gwe nanywangako bakwolo twanywa kyayi ekiro ku mmere twanywako ekikopo kya kyayi amazzi kyayi oyo enasusimeinaina kati nze kyalisinza kyenga ekikulu ate nensaaki kyabwedde nenvaawo awo ngaekintu kintabaaza nenvaayo nensooka mala okusesema nga siyinza kusesema wano mu baana mu lujja era yangambye tosesema wano mu lujja lwange ngenda nsesema erinne nevulunga nengwa wansi awo nintandika okusesemera awo kufa obufi asesema ebyo ebintu ebiringa ebyakiragalalagala nenvaayo nekinzijayo nenzira wali mu shede neyenju eno nembeera awo ngaekintu nekinnuma kintu nekintabukira kintu nekinyola nga mpulira emirana vudde wali okusesema nga mpulira obulamu bwange bunatebuka nga nkutte ku lubuto nti ngaekintu kiri muli kyokya kitakula bukyokya bwe kigenda ku mutima bukyokya kigenda ku mutima kindi bubi nnyo kati nembeera awo nensesa era nawo nensesema amukaseri ku madaala gugolamu era nensesemera ebintu byera byebimu amazzi ago agakyayi nsesesema mmere nga temukamere yadda kubanga obuto lwadi lwerere nensesema okufa obufi ne mama n'agamba nti ekintu ekyo ddala kikuze kituuse kukola ki kwabika kutta bambi bwekyabika oba olina okufa mambo yazze bwe yaŋambye n'agamba ekyo kintu twandisa okusesema amazzi ago bwe gatyo agati mu kiragalagala agakiragala olabika nti ekintu kikuze kuba ekisooka ndowooza olinamu ka stress oba kewaleese wafunamu shoko ya mukwano gwo era bwe kyali mukufunamu ebirwadde byo bitandisa okuttuka nafunamu shoko ya asiya naye eddagala lyo tetugenda kidibeetingako eddagala wagana okulikozesa eddagala lyo nalinyosero era senga otukali mu sefuliya weri wali nekati mweri akuba mbadde ngenda nyongeramu amazzi fiya yange eri emu era infact nziraawo sagala ndetera kwejjusa kubeera nga negala ndikozeseza naye ligani buganda
chance gye nninaku nti oli muganda wange oli wakika okuviira ddala ku muganda waffe omuto asembayo Jona buli omu akimanyi bulwadde byo era bonna babimanyi tugezezzaako kasena bya kamera mikono gyaffe abali abakwegoberera abadde tebabimanyi so saagala oba embeera etabuke tandika okwekwasa ne ku kyalo kwennyini kuno bamanyi abantu bakima babimanyi abatuuze so eddagala wikimirizi ddo liganye eddagala lyo liganye otuusa okgenda ku kisoko kukola ki kukulongoosa eddagala lyo liganye otulinde maama jogeremu naye bire ku bataata amasimu jjajja naye muleseewo wali so nze kasala mpagala edi kyalisi ntwale mu ddwaliro bakulongoose nze nange kyensazeewo kulaza Sb4 nze nsazeewo bannongoose kubanga waliwo maama bino byabaddaga waliwo n'omusajja kubaita bulaza Natooli eyafa omugenzi alina eddwaliro abantu be bakola gundi ya bulanji wakiyamanyi bunyini bajja oluvannyuma lwa wiiki esemba mu mwezi bajja bateekawo bulanji yaabwe naye njagala okukubuulira nze eddagala eryo naligulako akapakiti n'eddagala lyajja lyagaana naye bagamba doozi ya mitwalo 10 wetaaga kulongoosa odde wasuza otya wekyakuvudde wekyakendeddemu obadde otya era bwe kyankendeddeemu nasuze era nga mpulira nga obulamu bwange bunatebukola kubanga bwentambulidde okutuuka wano ntambulidde kusaawa namba kuva eri ewange gyensimbera era ekintu kyensimba kiri wano wewati waggulu oba wansi kiri wano waliwo nyina nyenda wano ku busajja we wekiri wano era ne kakisaawe nekizimbe kizimbe kikoleze gundi yakyo kubanga nanyodde ekigaji nga manyi kinaakendeera nayiwa kati eddagala ddo walinyweddeko eddagala lisina lyawudyaje kubanga engeri gye ndisaabulu nikuba mbadde nnyongerako amazzi buli kaseera emyezi egyo ebiri nga ngenda nnyongerawo bwongezi mazzi bwe mala okunywa okumala okulifumba nendibugumya ate nenyongerawo amazzi amala bwe mbadde nkola bwe ntyo kyalisi embeera gye tulimu amazima tewali ssente naye bwe mbadde nkola kansooke maama gye kuddako ku taata musomesa naye bangambye ali waali emmere etogirabye wali tugenda kutuulamu simanyi mukama yanagabirira mmere ye weeri awo yazze buli lwakubiri alina okujja era olaba tazze taata musomesa nga aliko ebizibu kuba naye waali kati ali eyo manga mu bulookaze ebyaddala tugezezzaako ali mu bulookaze mu kisenge bwaba tali mu bulookaze ali eno mumwanyise omuntu yenna yenna ali eno ali eyo atulaba kyalisi nga woomulaba tusazeewo so tugenda no nabuze ku bakulu tugenda bamulongoose bulongoosa ani yetaaga kulongoosa bulongoosa tuwaliko okujjanjaba naye ebizibu tulimu ennaku zino byo bye bingi tusabiriza kisa yenna yenna ali eyo asobola okutukwatirako mutukwatireko mazima basajja etebera ya ssente entono ya ssente nyingi tegeera kuba guno omwaka mu kuteekateeka kyalisi otereeza obulamu bwo naawe obeereko nawoobeera era obulidondoanga batugire eddagala twetaaga kutereeza bulamu bwo tudde baffe tabunaba kutereeza bulaza Sb4 ye bugayaavu bwo kati tugenda mu kugomoka si bugayaavu eddagala nalikozesa ne kati saawe noyingira mu ffumbiro bwoganga tolaba eddagala kiveeko so era mbadde ngenda nyongeramu amazzi nga bwenywako nerikalira nga ate nyongeramu amazzi lutu gye ngenda okufumba bwembadde nkola bwentyo akali gaweddemu genywedde nga ate nzizaawo amalala bwentyo ate mbadde nkola wali ku masiga olina obubira mu mubiri ogirengera kyagala genda kulikeberako olusaanukeeko olabe ekokakase eddala omusajja talimba olaba nakoze bukozi live ebigambo ne bitandikirawo walituyambye kyalisi mazima nze ngamba tisiko mukama osinga okutwala gwe atwalamu nze kuba nomala ogenda tamanyi kyoba ogenda kundekera ku nsi mazima so tekiriiwo ndi mukugenda tuyinza okugenda ffenna okufa ate nga kati okufiira kira ku nsi omanyi kyoba ogenda okundekera
Asia kyeyandekera tukyajjanja bebundu ku mitima gyaffe nakwegumya mu bantu kikyo kituufu ebirowoozo bingi bigambo bingi ate okugirako naawe ebigambo bingi so gwe nawe naali eyo Charles aludde n'ebirwadde bino wadde kugezaako naye tugezanga nakusooka ntulekeko ne family tulabe tumale tulawa tusobola okumutwala mu ddwaliro tulina options bbiri waliwo eddwaliro lye bandagiridde mugende bakola ku ebyo kiboga zitya kiboga bakola ku ebyo ne mmemmeri basobola omusawo alina egyakinyonyoddemu option endala twale kutwala gundi nsambya lubaga nsambya so anyway tutakwana twawa updates naye nga byo si birungi soko mala emmere erongoseeko tuzaako Big Rich Junior School somererizo okunazaako omuzadde nnako lisangibwa mu tawuni y'Ensanje litwala abayizi okuva ku nnasale okutuuka ku kibiina ekyomusanvu abawala n'abalenzi abava waka n'abasula ku ssomero mu byenjigiriza tuli wala mu secular ne theology kati abayizi baakubangula mu poetry bakery tailoring decoration nga n'ebyemizannyo tubissaako nnyo essira okutumbula ebitono by'abato litudde mu kifo ekigazi ddala era ekitegekeddwa obulungi entambula ebisaawe swimming pool na buli kalonda yenna abaana gwe beetaaga ali ku ssomero omuzadde leeta omwana kubanga abasomesa beebo abagwanidde okubangula omwana w'eggwanga okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ku ssomero omwana bw'asasula school fees ebisigadde byonna byerabire tewaliwo kyogenda kuddamu kuleeta byonna obisanga ku ssomero